Tuvuganye katogere na ferero tuli bachala musayi mupya tugenda kuvuganya butasa mulembe mupya nkola mpya abambi bwenyweze tetuchatya bwekiba kikwata kufe bwe twafunye sente twamaze. Alhamdulillah bagani obudde bubwo. Take your time, tunyonyole, fena, tuli betegefu okujja. Naye kati goyina ekigambo ky'otusumululira n'otugamba nti ate abaffe mukujja beetegeke. Atugamba tokaaba. Bismillah. Bassebo ne bannyabo, nsanyusa okubalaba. Ntuusa okwetonda kwange olw'okuba nti nakeereyeemu, kituufu nze nakeereye. Nayo olw'ensonga eziteebereka naye Mukama mulungi namaze ne mbasanga so nsaba kusonyiyibwa. Ndi musanyufu naye oba simanyi kulaga ssanyu olw'okuba nti olunaku mulindwa olwa 2 May wiiki ejja ku Lwokutaano ndaba nga lusembedde kyalinga ekirooto nga tutandika okwogera ku konsati eno mwaka guwedde. Mwaka kutazi nyingi naye eno yesembayo okwongera okukakasa nti omuyimbi wammwe ali very ready for next week. Sirinaamu kutya kwonna, sirinaamu kukankana kwonna as long as bampadde akazindalo okuyimba so okwogera kuzibumu naye bwetuuka kuyimba njagala okubakakasa nti ndi very ready. Mbeetegekedde nabeesunga bwadda nzaani atuuse ku olwo olunaku nga ntambudde nammwe abawagizi bange mwenna. Eriyo benkuze nabo, eriyo abakuze okunsingako nga bampulira nga ndi kawala kato, eriyo abaali ba bebi naye nga bawulira Sophie ng'akola ki ng'ayimba era bansuubira okuba n'envi. N'abo gye bali naye njagala okubakakasa nti ndi very ready. Ntambudde olugendo luno n'abantu be mulaba ku mmeeza eno ebisinga babyogedde naye nange nja kwongererezaako katono muzikirize. Nali kawala kato kati nganze bwe ntandika okuyimba nga naye takola ki tasemba nakyo ng'agamba oyimbye nga naye azina ku street. I was that young girl. Naye olugendo lwange luno lwaleero olubaleese okulutandika era mukulu wange oyo eyantuukirira Eva n'angamba papa message ayagala ojje wegatte ku Eagles Production. Nze nga nebyaŋŋamba sibimanyi ebya Eagles Production saagala kulimba nali sibimanyi neŋŋamba kale nja kujja nalwawo naye namala neŋŋenda nenkola ki nembalaba. Papa teyampa gaapu olwanda bayaŋŋambirawo jangu ne bampa ennyimba ate nga nze kasita kituuka kuyimba kiwedde sibuuza oba bigenda kukola bityawo nze nnyimbye. So papa n'antwala mu studio nga bamaze okumpandiikira ennyimba nga bw'ayogedde nsaba awummuukewo n'ensanga omwami Dr. Tinayi mu studio ne bankwatako nga ttiimu. Papa Mr. Kisemakula, Silver Kyagulanyi ne Dr. T nga buli omu awulira kyenkoze naga kati ekyo kikole bwotyo kati kino kikyuseemu kati ono kikole bwoti. Naye ng'olugendo lwange luno lwatandika ne papa Mr. Kisemakula. Papa njagala okwebaza nzize nkwebaza naye sirikoowa nkwebaza ssebo Molini agambye agenda mukabirako. Nabagambye nga ntandika.
It's okay. Sabole mpaka. Abantu abamu tuli emotional nange Sikaba, actually mbadde sikaba ssanyu okuyimba Mori, tubeere bantu bakulu tewali nsonga ekaabya kati gwe ki ekikaabiza omukaabirako momo tulekeemu onagira nga tukuba omutwe nga tugamba yakaabi Morini n'amukaabirako ekyabadde kimukwatako nnyo olugendo lwaffe luyinza obutayawuka nnyo so omuntu bwomulaba nga akaaba anawukaaba so okuyimba okufuuka omulimu dream yali yamisatise makulu nze sajja mu industry nga manyi nti mugenda kufuuka mulimu alina kyeyandabamu nze kyenali simanyi nze nalinga nyimba buki buyimbi because sayiga kuyimba I think okuyimba talent yansanga mmanyi okuyimba naye nga nze neyimbira byange so professionally papa yalina eyo dream so njagala okwebaza once again papa thank you so much mukama mulungi okuba nti yakuwa eriisa eyo nelitunula kunze nonzuulamu ekyo kyendi olwaleero thank you so much papa yes njagala okwongera okwebaza Dr. T bwe bamala okunzuula I met Dr. T Dr. T nafuuka mukwano gwange taata wange brother wange nti yayongera okuŋŋumya to be who I am today. His words were always a wisdom to me. There was a time nze lwe nali njagala okuva mu music industry. Anti music industry oyagala toyagala sometimes obeera ne personalities bbiri. Sophie Nantongo the singer ne Sophie Nantongo omutuufu. Kati nga industry byeyagala sibirina nga siyenze. So I had nalina okustrugglingamu awo but he made me focus. Yaŋŋumya n'ambuulira on how to handle era I am who I am today gwe mulaba wano olwaleero because of that man. Thank you Dr. T. Nkwebaza nnyo papa. Glory be to God. Yes. Abakyala bali wano Maureen nga mama kola tuni mujjemu kubanga yeyaganya oyimba. Kathy ne Maureen mbebaza ekyensuso. Thank you for standing with me today. Tubadde ffenna mu lugendo luno even though twatuuka ekiseera ne going apart naye sirowooza nti kyajjawo oluganda lwe tulina. Bannamawulire bayinza obutakirabo. Manyi bannamawulire balowooza nti tulina kubeera ffenna all the time. Kathy waali wosanga Maureen naye ndowooza egyo emyaka kati oba twagivaamu but we are friends era tuli ba Luganda so mbebazaako ensuso mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate Kathy njagala okwebaza nti singa saakusanga mu Eagles production osanga era sandibadde muyimbi w'amaanyi. You were my competitor. Hey. Wow. Yes. Yeah. She was my competitor. When najja mu Eagles production, nasangayo Kathy Kusasira. She is a vocalist. She is a vocalist.
kati ffe abayimbi bw'olaba ngambye omuntu nti she's a vocalist muyinza obutakitegeera nganze bwenkoze ki nganze bwenkitegeera so nabeeranga eno ate fani enaffe bakama baffe bano baali bazibu nga Kathy bw'ava ku stage oba nze bwenvaayo omu ku ffe yabaddayo mwakikola musigendere so I don't know whether nali competitor we, but for me she was my competitor nga njagala because musanzeemu nga njagala tudumu nga njagala mbeere better than her so ekyo kiina lesson gye kyampa and I think it was healthy competition terwali nga lutalo twali tetweyagala naye nga nze bwempulira enduulu nga bagiwadde Kathy Kulu nga yansooseeyo maama mbula okuyimba nveemu eddookooli that is how we are so njagala okwebazaako ensuso because if you were not there nandibadde competing maybe with Obani so yes we had that competition then Maureen ne bajja ndowooza nammwe ne mbeera nga mugamba bannange njagala mbeere ngaabo because Maureen was younger than us ndowooza mu Eagles production so thank you so much for being here nga netegekera concert yange ya next week industry nzibu naye ate nnyangu bw'ogiyingiramu maybe nga toli kawala kato nnyo ng'olina emikono emirungi ekwanguyira nze industry yanyanguyira I'm not one of those abagenda okugamba oh mama nyabo industry wowe I'm not one of them era ndowooza nga papa bw'agambye oba gwali mukisa oba kyali ki but nze bwe nayingira papa nga ndeese he was always there yasasudde ennyimba yasasudde studio nze kukola ki nze kuyimba after 1 year neneewaggula nenva mu Eagles production ogambye neneewaggula nenva mu Eagles production I became a solo artist but being a solo artist byonna byenkola papa mwe mwabinjigiriza buli kyenkola mu industry eno nzijukira ebigambo papa bye yaŋŋambanga nti ffe bakama ab'olaba tuli bameka ne mugamba ssebo muli mukaaga n'aŋŋamba naye tetuliiwo n'aŋŋamba wetuli buli omu tayimba bibye nti ye n'aŋŋamba olutalo lw'omuyimbi luggwa na luyimba si bikonde ssebo bye bigambo byentambulirako lwe lutalo lwange tekinneetaaza kuwalana Maureen tekinneetaaza kuwalana whoever nti olw'okubazze mu music industry nze olutalo lwange nduteekaawo nnyini we yaŋŋamba nkoze ntya nga Sophie Nantongo to stay relevant nkoze ntya Sophie Nantongo keeping my identity through music kubanga ekyo bwe batyo bwe bakinjigiriza so abawagizi bange mwenna abali eyo njagala okubakakasa ti diva wammwe gwe mulaba wano ali very ready mbeetegekedde nnyo ate kati nkuze siri kawala kato manyi abawagizi bange kyemwagala naako ensuso so nga 2 omwezi ogwokutaano wiiki ejja ngenda kubawa ekyo kyennyini kyemunsuubiramu inshaallah temubaamu nakweraliikirira temubaamu nakantu konna ngera bwe mbagambye nti inshaallah ngenda kubawa ekyo kyemunsuubiramu sinze kali kayangal omanyi bwe nali ntandika okuyimba natya stage naye nga neegumyagumya naye nze kati tewali stage entiisa nti ekintu eki butabamatiza kakati kyekintu temurihasa ebbanga lino lyonna kubamatiza ako kenninamu ak'okutya nti abantu bange banaamatira ako kakole ki naye wenjogerera naawo sikyatya ndi mugumu nnyo timugenda kuva mu sho nga mumatidde
so mbalinze mu bitiibwa mwe balinye okutambula olugendo lwange luno okutuuka kaakano ndutambudde nammwe era mbasaba twongere okubeera nga tuli bumu twongere okuba nga tutambula olugendo luno akawala ke mwayagala ku luli nga kaakati mukazi mujje tubeere ne vibe mujje tunyumirwe togenda kusigala kyekimu ekyo tujja kuwulirayo testimonies n'abantu bagamba nze bwe nava mu concert ya Sophie Nantongo omusajja yankuba embaga yes tugenda ziwulira kino kyentegese kyaggwe bawagizi bange eno sho sigyekoledde nga nze wabula amaanyi gonna ge tutaddemu nga taddemu lwammwe abawagizi bange njagala okwebaza MTN. Thank you so much for believing in Sophie Nantongo. I believe mutunulira ebintu bingi nnyo to decide which brand to take on, but era bwe mwatula ne mugamba Sophie Nantongo is the one this time. So when the time is right, it is right. Thank you so much MTN. Njagala okwebaza Capital FM, njagala okwebaza Beat FM. Omanyi ewajjajjawo obamukyala. So njagala okwebaza ssebo we balinye okujja n'oyongera okuyimirirawo nange. Omwami oyo nali yanzikiririza kuva dda nga ndi kawala kato n'aŋŋamba njagala kutegeka konsati yo. Omwami oyo kambalimizeeyo akagero kano yali ayagala okukola konsati yange ne twogera bulungi nnyo njagala kino ne wagenda wajja omusajja ng'ampa ssente nnyingi okusengesa nekyusa omuntu yenna bw'abeera nekyusa naye namubuulira ne mugamba jjajja omusajja ng'ampa ssente bwe ziti onoogenda kwongeramu n'akalubira we yali jjajja n'agaana nange saakola mubi n'omuntu yenna nekyusa nengenda n'omwami eyakola konsati eyo naye njagala okwebaza nti babi teyanyiiga teyalufuula lutalo we went on ne tuba nga tukola ffenna ye muntu akubirako n'akubuuza owaayi tofulumye luyimba n'omugamba papa oluyimba lwawedde nkyakola vidiyo so nkwebaza jjajja webale nnyo okumbererawo webalire ddala nga sinababba wakapera waliwo akantu kembadde ndeseeyo. Thank you for joining the music industry. Fe abakyala abali wanawudi nsemi alone. Fe twalwana okulaba nti this industry tugipenetrating to beat the men. Yes, this industry was male. So twalwana nnyo kati. We did our job. So njagala n'okwongera okugumya abawala bonna abali eyo. You can still make it. You can even be better than Sophie Nantongo. Kubanga ekkubo twalikola ki? Twaligula. Stay focused ku ekyo ky'oyagala. You can still make it. Mu 2008, I was the best female artist of the year. Pam Awards. Wow. Yes. It was a tight race. Mwina ekintu kyemuyita music waffe nti ali local. It is okay. It is okay. Because for you to be a star, oyina kusooka kuwangula local market. Thank you. So call it whatever you want, but this music is from the hearts to the hearts of people. It will always stay as long as omuntu alina omutima. Oba muntegedde. Our music is from our hearts to your hearts. So tumukola nga tutaddeyo emitima gyaffe kubanga ne betuyimbira balina ki? Balina emitima. So to every young girl there, ng'oyagala okufuuka kino kye tuli, trust me, yes you can. MTN is on board, supporting a local artist, female artist.
you can still make it. Gwe tofaayo ku biri bye bakuyita. Follow the passion that you have. Believe in yourself. Trust yourself. Work hard and you can still make it. Mbagala nnyo. Mbalinze ku Serena nga 2.